Mukaweefube w'okulwanyisa abakyala abafiira mu ssanya awamu n'abaana abafa nga bazaalibwa, gavumenti yataddewo omukono ku looni ya $110 nga mu za Uganda bwe buwumbi 4 okusobola okuteeka ebikozesebwa mu malwaliro. Processinga loan ateeka teri mu palamenti ya milioni 10 eza dola. Ezo zibeera nga bilioni magana 4 okulaba nti tubuildinga hospitals netugezaako okulaba nti tufightinga abakyala okufa nga bazaala. Gye buvuddeko akakiiko k'ebyobulamu mu palamenti kalaganga omuwendo gw'abaana abafa nga bazaalibwa mu malwaliro ga gavumenti naddala eri Kawempe bwe gweyongera buli lukya. Kino kibagudde Banka ya Uganda enkulu okwetaba mu kaweefube okulwanyisa omuwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya n'abaana abafa nga bazaalibwa. Kino badduse emisinde mwe basondedde ensimbi ezisoba mu bukadde 2 okusobola okukomya abakyala abafiira mu ssanya awamu n'abaana abafa nga bazaalibwa. Tuwulira stories z'abaana abafiira mu malwaliro kubanga tewali equipment. Tusaba Mukama nti tumanyi nti okufa kubeerayo naye okufa okwo si kubanga tewali bikozesa, si kubanga omukazi azaalidde katooki, si kubanga tewali dustbin omwana n'afuna obuzibu kubanga afunye infection mu ddwaliro. Kyova olabanga ffe Bank of Uganda tuvuddeyo ne tugamba kino kye tujja okukwata katukunganye ssente tuzitwaleeyo mu districts zino batubulire bye beetaaga, si ffe tubasaliddewo, tujja bitwalayo nga tutuukiriza ekimu kye bayita corporate social responsibility. Okusinziira ku Dr. Namweme Jennifer amyuka akulira ebyobulamu mu banka enkulu ya Uganda, ku bakyala 10,000 abakyala 345 be bafa nga bazaala. Wano wasinzidde n'asaba abakyala abali embuto okugendanga mu ddwaliro emirundi egisukka 4 ate bafube okulaba nga tebazaalira waka. Abakyala abafunye olubuto beetaaga okulaba omusawo abali okumpi n'abakebera n'abategeeza embeera y'omwana gy'alimu n'embeera ze n'amala n'abawa amagezi ag'okwekuuma mu kiseera ekyo eky'olubuto. Kati n'okuzaala mbadde basaba nti bagezeeko nga bwe basobola atuukirire omusawo bazaalire mu ddwaliro balyoke bamuyambe bw'aba afunye ekizibu kyonna mu ngeri y'okuzaala. Banka enkulu eya Uganda eri mu nteekateeka ya kuzimba amalwaliro awamu n'okuteeka ebikozesebwa mu ago amalwaliro amakadde mu bitundu okuli Mbale, Mbarara, Gulu ne Arua. Basirika Sarah, KTV, amalindirire.